Embaga ya Donasiya etuuse naye nzaabuuza bakuwadde kaadi bakuyise onoogenda oba toogende ye wakitegeddeko nti nno embaga ye etuuse. Donasiya yavuddeyo n'akawaŋŋamula mu bantu n'abategeeza nga omukolo gwe we guli okumpi okutuuka, wabula bwe bamubuuzizza nti nno musajja ki gwogenda okukuba embaga kuba ffe tukimanyi omukolo gwo gwaggwa dda. Ffenna ababadde bafollowinga Donasiya from way back we TikTok we yatandikira tukijjukire nti nno Donasiya yakolako ku mukolo ogw'embaga ye n'omuganzi we Doni Muhammad. Omukolo ogwo gwali mu bed space, gwali mu kayumba kaabwe mwe baali babeera lumu emu ne bateekawo ekitanda kwe baakolera omukolo, n'ayambala ne kadaali ne keeke ne bagisala, era ng'omukolo ogwo kwaliko bakiyumbamenti banne be baatolokanga nabo mu biyumba, teekako n'abaana be baatolosanga be baaliwo ng'abajulize kunze, era tegwali mukolo kubanga omukolo ogutaliiko muzadde tegubeera na migisa, era baali mu kuzannyaga abantu. Ne Donasiya yavudde n'agamba neyeegana Doni Muhammad n'agamba nedda saagalangako ku Doni Muhammad, oyo nno yali business partner. Ebigambo bya Donasiya nze ndabanga ebitamakinga bulungi kuba olwasooka yatugamba nti oyo mwami we, era tubadde tukimanyi nti nno mwami we, era nga babeera bombi nga beekola obusolosolo batambulira mu ngoye ezifaanagana all long okumala emyaka n'emyaka, beeyagadde from way back. Ndowooza katugamba akatambi Doni Muhammad ke yavaayo n'agamba nti omukazi ekyamumukyaya kumukakanga mugwa bakuli buli ddakiika n'amugwanga ebbakuli. Omukazi tayagala musajja akozese bitundu by'alina kozesa, ayagala wansi we abeere ng'akozesaayo mumwa. Mpozi mbuna akakyabali mwena vidiyo eyo mwagiraba nagibateerawo wano, saagala tubeere nga tugiddamu kubanga nze kunze ku saidi yange adita vidiyo eyo yali ya buswavu nnyo, era nenvumirira ekikolwa Doni Muhammad kye yakola nti obusajja ng'obwo obwasanguza ebintu by'omu kisenge, ebyama by'omu kisenge tebubeera busajja, wabula Donasiya alina omusajja omulala gwagenda okwanika ensi ebeere nga emulaba. Omusajja oyo yatutegezeza nti nno ali Dubai, wabula ng'ate ebigambo ebimu nze nga bwe nabagambye nti ebintu bya Donasiya sibyesiga, ate mwemuli okumuwamba buno okumugjako omukuulamu enjala era mukuulamu mannyo bagakolemu necklace. Ebintu byanyumya tebikwatagana, ndabanga stanti abagala okujja obupya, wabula kyebeerabira nti nno zino stanti ezirimu okuwambibwa era bampambira mu mmotoka ya Nuupu bijja basuula mu mbi. Yes, bijja basuula mu mbi. Nze adita ndabye ebintu bingi nnyo ku myaka gyange emito. There are things I don't take for granted. There are things I give a second thought. Kati ndowooza Donasiya alina okuweebwa second thought, tulowoozenga ku bigambo byali mu kwogera kubanga ebisinga byonna bya bulimba. Ngenda bamba twalako mu katambi ka Donasiya ng'akakasa nti omukolo gwe gutuuse, naye weewulirireko gwe wenawe n'ataafunye ekyansuulira bino bigambo, wabula ng'ate yenze Shila Adita era nga bulijjo imbeerawo batusaako updates west, subscribinga, likinga, commentinga, kwata ku kadde buli video gye tuteekayo ebeere nga ekutuukako mu muganda wange. Katugendeko mu ka audio ako tukawulirize ate atukomewo. I think nze mugole tubbi oli bulala nze mugole tubbi naye kuba nti omwami wange wenjogerera wano ali Dubai, naye nga essaawa yonna emikolo gijja kuba sogera ebyensimatunga twakyaziddwa bukyazibwa joyo. Omwami wo ali Dubai? Yes, awangalira Dubai. Gwe omupya oba omwami omukadde? Omupya ng'ogyeko tata w'abaana bange. Confusing. You're confusing. Donasiya tubadde tumumanyidde ku musajja omulala. Aliwa? Bwe mwawaagalanga, was it Saudi Arabia? Okay, yali business partner. Really? Yali business partner wange. Tetukomye ku Donasiya yekka, wabula imbaleetedde omukunja atasera bawa Shiba, King Shiba avuddeyo n'abeera nga akola ka audio note. Mwena muwuliriza ka audio note ako katambudde nnyo ku mikutu gya internet. Mukunja atasera bwe yavuddeyo n'avunaana aba Airtel customer care bwe yabakubidde essimu n'abagamba njagala kwogera na boss wammwe mukomye obubbi, mwannimbye nti munteereddeko ssente ate munnange ne mubeera nga temumpadde embizi zange mwateeredde ku mpewo, ate nga sigwe mulundi ogusoose mukunja ono nga
ku mpewo ayogera nnyo ssente okubanga zidduka wabula ng'ate si ye yekka waliwo n'omuntu omulala akatambi ke tugenda okubaleetera omukazi oba omusajja ono kuba tetumanyi wa gyagwa yeeyisanga bakazi naye ate nga musajja naye bwe yavudde n'agamba Airtel abange mwanguziza wifi ne muŋŋamba mumpadde MBs 2 wabula ng'enzo okukebera nga zivuddeko ssente zirazeewa bino ebintu webitisagazi bwe ziri nnyo mu mikutu gyaffe emikutu egikwataganya intaneti nze simanyi lwaki nti Uganda ne intaneti bagibba nange simanyi lwaki kyokka ng'ebweru its different MBs z'ogula zibakuwa MBs z'ogula zibakuwa we bagamba nti zo zigenda malako omwezi of course omwezi ogwo gutuuka MBs ezo nga zikyaliko naye mu ggwanga lyaffe Uganda it's totally different ngenda mbanga mbaterawo akatambi ako ak'omukunja atasera wabula kaseseza abantu bangi nnyo abantu bali mu nseko olwa mukunja atasera kubanga ayina ebigambo byayongeddemu ng'okugamba mumpe mukama wammwe njogere nammwe nze saagala kunsiriwalirako gwe wenkuyita ojje mu ghetto okole 15,000 zinataddeko n'osobola okuzikola kati nno ng'abuuza abo abakutte essimu n'ababuuza ssente ezo musobola ozikola yavumye bali wabula ate nzijjukirako ku Sagazi West long time ago waliwo akatambi akafuluma ku Matiti blogger account ng'akataddeyo omusajja ng'ali mu kuwemula bakasoma care ba Airtel wabula nno nabo bagumiikiriza kasoka tegereko mu katambi ka mukunja atasera atera tukombewo mwagala kungamba aka video kamwe ak'obutikitiki 15 kanywedde data wa 15 tolina data tiimu gy'otaddeyo nze singa nsobola obbalabako mwenna ne mbayira amazzi agokya wakiri ne muvaawo tolina bye mugenda kunkolako era owooza mbitaddeyo mu data system simi data because statement bikoze bitya gamba bakama abo mutubalemu ku magezi esa bakubira nti nonjagala buli kadde kubeera nti mbakubira essimu ne Airtel mususse okuva ku babbosi bammwe namwe bennyini obukozikozi kweyogeza muli babbi kati ate mukyali babbi muli batugumbuzi muli batemumusinga n'omuntu atema ekijambiya tonza kuddira 15 za munno ze nakakuteekako essaawa eno nempositenga akavidiyo kamu kabutikitiki 15 ne muŋŋamba nti GB 2.2 GB wa 15 aweddeko mwe mulowooza nkolawa mmwe olw'okuba mutuulaawo ne mugaziya obugere mu office ne tuweereza ssente mwe ne babasasula gwe 15 wezimanyi wekuga nti vaayo oyo muka office ojozinoonyeeko eno mu ghetto osobola ozifuna babugambe kweyogeza niyo abisemveerezaayo the minister lwaki tompa lumu mukama wammwe nenjogera naye mbuuza gwasirisa alinga atampulira choga tosobola kukuddira mukama wammwe bosi wammwe n'omuteeka ku for the phone nabeera ng'awulira byenjogera oba nompa ennamba yo oba n'okwata essimu n'ogimutwalira ne munyonyola ebigambo byange nambuulira data wange gy'alaze 2.2 GB mujjewo kikampuni kyammwe ffe tetwazaalibwa nga zi Airtel zammwe weeziri okusinga okutuma lolo tuli gestalingisa ku bisimu byammwe tumaze okubeera bakasitoma bammwe ate mutandise okututemako emitwe okutusanjaga 10,000 5 obanga ntemyeko omutwe sente ntaddeko za kukozesa kati ate era olw'okuba muli kushiwa nti era ngenda kwata endala ngula eddata mu kikampuni kyammwe kale mulinga koni n'obukubira ne busimba amannyo ngenge ndowooza naye weewuliriddeko omwami omukunja atasera engeri gy'akazizaamu Airtel amatama gababugumye nga babudde tebakyatuula olw'ensonga ezo wabula ng'ate kyovulaba abantu batugamba nnyo nti bannange mwe abali ku kyeyo mujje nga mukimanyi nti Uganda eri very expensive. Yes, Uganda eri very expensive naddala nga obadde omanyidde okubeera online in terms of data oba in terms of internet. Uganda yagenda wala eri very expensive. Sente ze bakamula mu bannayuganda mu nsonga z'ogula airtime ne data tobalaako bubazi era babagamba ebimu ebiremesa abaana bana abavudde ku kyeyo okweyagalira mu ggwanga Uganda. Ensonga ezo Uganda eri so expensive mu buli kimu. Engoye tekyali lugoye lwa 15 blouse yadde akapala ak'omunda olaba ne pads zatuuse dda ku mutwalo padi emu. Kati awo we babagambira bw'oba okomawo Uganda weetegeke nnyo omanye sente ogenda zikozesa otya kubanga buli kimu ogenda kutuukayo nga kyakyuka kiwaleka ku 2,000
ogenda kisanga kasanvu. Transport we walinyiranga 1,500 wa 2,500 oba 3,000 tekyali boda ya 5 okukujja boda okukujja wali Seguku okutuusa ku City Square oba okutuusa ku Mapeera awo nno kasanvuko awo Uganda wetuuse jangu ebyo ng'obimanyi kyovula babaganda baffe bangi nnyo baddayo e Uganda tugamba ono yaddayo e Uganda ebintu ne bikyuka my dear data wa bay. You cannot be online from Monday to Sunday unless nga akasente oweza mu nsawo data waaki wa bay buli kimu kya bay come knowing wabula ng'ate tuvudde ku mukunja atasira waliwo omuntu omulala avuddeyo era n'aba nga wa Airtel obubaka bwe bumu. Omuvubuka ono bamuyita modo ndowooza abasinga mwenna mumanyi omulaba ku mikoto gye egya TikTok mumulaba nnyo nga bamukyaza engeri gy'ayogeramu alinga mwana muwala. Yava n'atunnyonnyola lwaki ali bw'ati era n'atutegeeza nti nno temulina kweraliikira nze ensonga lwaki ndi bwe nti nakulira mu family nga y'abaana bawala. I did not get a chance to behave like boys since at home we did not have any boys apart from me. Bonna baganda bange baali bawala, so I used to do what girls do. Yensonga lwaki ndi bwe nti naye nga ndi musajja ate era nga sikyegaana. Katugendeko naye mu katambike naye tukawulirize ate era tukomewo. Mama Airtel Uganda, value for money. Nabadde ku Victoria Mall eggulo nakati wenva mwanguziza wifi ne mumpa 20 GB ne mungamba mumpadde 20 GB era ne tugenda okuteekako nga mulaga mumpadde 20 GB naye kijja kityo okubanga olwaleero bwe natudde ku live emu yokka 20 GB nga mye. Era nzize mama ne mbagamba bannange nga sinnayomba kuba mbadde nzize nga sinywedde kuteese. Mama ne mungamba modo GB 20 wagakozesezza konze bannange mulabe obe wifi ono ali tugabane oba oliwe yamuyingiddemu oba oliwe tutte password jukira sibimanyi. Ne mungamba bulungi nnyo nakoze kine mbagamba nabadde ku TikTok essaawa emu yokka. Ne mungamba TikTok atwala GB era kiraga buli abeera ku TikTok essaawa emu egyo mitwala 5 GB 20. Mama ndowooza amamotoka gensanze wabweru awo mu parking gamwe kuba mugoba nusu ku nusu eddakiika mpawo kagessaawa emu ne mungamba nti GB 20 tekuli. Kinnumye nno nze simala googera naye kirungi bwe nze baana bange ab'obuwala nsoose kubagamba wali omwana ng'ono omweru atula wano ku nsonda gwe tusoose kwogera ekirungi tonkutte bubi naye ogenza okukebera mu byuma byammwe nga mmya neya nemye swe ebintu byafuuka byakupeccula bannange bantu mmwe mupeccudde ebintu byafuuka byakupeccula buli kamune mukapeccula era bwe mwampadde gibi ngenza okukebera nga teziriiko byafuuka byakupeccula mwabipeccudde dda nakati mpooca nataddeko 5 jjo ne mungamba 20 GB nkomyewo mbawadde 5 ye 5 2 ogwo si 7 maama babeera ku ate onoogamba nti nno tewategedde tewawulidde munnange byebyo zezo no updates z'olunaku olwaleero twogedde ku mbaga ya mwana muwala Nagudi Donasiya ne twogera ku mukunja atasera ku ne Airtel teekako ne modo ne tubeera nga tubawadde obutambi bwabwe awo ekisigalidde kiri eri mmwe kukola kutya kwe kulaikinga videos ezo ozikomentingako teekako noziviewinga subscribinga oba tewasubscribinga okwate ne ku kadaako buli video gye tuteekayo ebeerenga ekutuukako kyolina tukolera kyokka kubanga video zo tuziteekayo nga tumanyi nti no tugenda kuyigamu tugenda kunyumirwa abanyumirwa abamu tugenda kuyomba so buli video gye tuteekayo enti nno egenda tu entertaining nedda ezimu there for educational purposes endala ng'ebirala byonna era nga mubimanyi we do mix videos so kiri eri gwe ffe tuteeka obuteesi igwe n'olonda mu ki kyoyagala ekikunyumira kyogenda nakyo naye ate era munzikiriza emberekereza yenze Shila Adita Embagala nnyo.